olunaku lwolikeera ku makya n'ofulumya statement egamba naye nfaaki olunaku lwogenda okusumululwa okuva mu eyo toxic relationship gy'olimu, okuva ku oyo omusajja gw'olowooza nti tosobola kubeerawo bw'atali. Lunaku lwogenda okukeera ku makya olabe nti oli muwala ow'amaanyi asobola okuyimirira n'okola buli kintu ng'oliko ne favor, naye olw'okuba nti wali wasisinkana abantu abakyamu, olw'okuba nti obadde mu mikono gy'omuntu omukyamu n'omukisa gubadde gujja mu bulamu bwo ng'ogulaba ng'ekizibu. Osobola naye bw'oba tonnakoowa ne bwe tunaakugamba emirundi n'emirundi togenda kukkiriza. Olaba Prima by'agamba, kati Prima yatuuka n'agamba naye nfaaki. Kasita otuuka ku eyo extent naye nfaaki. Gwe wenna ali eyo njagadde kusharelingako naawe ali mu toxic relationship. Ffe ne bw'onaatuukira bakansala, ne bwe tunaakubuulirira, ne bwe tunaakola ki, nga gwe mu mutima gwo tonnakkiriza muli nti ono gwe nnina tagwana kino like tagwana maziga gange, eno embeera gyampisaamu sigigwana, tugenda kuba tumala bya mu bulago.